Uganda y'enkya. Okukyala nga kati ng'okwanjula okwabaddeyo olwokusatu. Ejo natugikola so boina nage twogera na living things mu living things watu ogera ku bintu byakulu toyeta bintu birira so boina kuli kwabadde kwanjula bayanjulira mu ki oya dagenza out yabadde gundi inwale bagenzemu eyo outing bagenzemu ko mu out nemba denchakuze kibuzo nga tumaliriza okwanjula bino byoyogerako byonna birekawa omusajja azimbye enju birekawa sentongo yakubye enju abo sema bawakizoni njabba nonya ne bunabaddi enyumba yakusigaddemu oba sente zebakwadde ziwera nyumba bambi nnungi oli yadde mukwano gwange n'ennyumba yadde nnungi nade sinza kulekawo ennyumba mbunzunga ne mukumulo wa bukingo yalalize kitoboka amafuta gosemberera ge gakubaako amafuta gosemberera ge gakubaako gojja noonya ku bakozi ba bugingo nga bonna kuliko yali agobye ku mukazi ewuwe abakozi nga bana oba basatu ennyonyi enkulu yayigiriza ente okubuuka tutumbyatumbire nabagunda tugundiire alasange bwe tugamba ekisembe kino kikwata ku Bwakabaka ku nnono n'obuwangwa twakyogerako ku kukyala emikolo egy'ekikula kiti gwe gy'ovumira gy'ogamba nedda kuba omukyala muganda wawu kati emikolo bwe gibanga omukyala muganda n'omukulu yayimira ku kituti n'agamba nagenze wa Ssaabasajja nengula certificate ewa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi okubiri nengula certificate yawedde dda nengula map ekifaananyi kya maama Nabageka nengula ekifaananyi kya Ssaabasajja mbireeta ne map ya Buganda nenjigula kitegeeza omukolo ogenda gukola mu nnono yaki ya Buganda gwadde mu nnono ya Buganda olwaliro zze kubuuza bibuuzo si kwanukula abantu abamu naddala Abaganda mwegendereze nnyo ekisinza obbasuula mwagala nnyo obusente naddala abantu Abaganda mwagala nnyo obusente omuganda omutuufu aba mumativu mu mutima noba owuuta ebijanjaalo byo nga neyiba ayina ennyama weesokoole n'akati ng'ojja ekikula kya bijanjaalo toba nakutoma naye omuntu najja n'obuntu gwe n'omutinkiza kati bamugujiza yakyeyo certificate ne map ya Buganda ng'omukolo sigwa mu nnono ya Buganda yakitenga bimuli kugira kuweza kubirabo byaleseeka bwe ngende Bunyoro n'ennyanjula Bunyoro oba n'engende 40 n'ennyanjula 40 kye kintu waza map ya nga ate nange kenyina yanjula siri Muganda ngero omukolo sigenda gukola mu nnono ya Buganda lwaki nkwata map ya 40 n'engitwalayo ogenda ngamba nti lwakuba nagikoledde ku ttaka lya Buganda kyova nagitutte omuyindi ali wano asabira Mmengo baali n'essabo tazimba tempo ye wali omusanze asinza mu ngeri ya Kiganda ani agwanidde okunenyezebwa mukyala oli ayinza okwewoleza nagamba nti omukono nagukoledde ku ttaka lya Buganda yes wagukoledde ku ttaka lya Buganda ku ttaka lya Buganda wakoleddeko ebya Buganda nti nedda bw'obanga buli kimu ekiri ku tempo ye ku ttaka lya Buganda kubanga ettaka lya Buganda ye Buganda Buganda yonna tekuli tempo z'abayindi ku butaka lya Buganda kuno wali osanze mu tempo ya Buyindi nga mulimu ekifaananyi kya Ssaabasajja wangi ku kyaki kya Pastor Bugingo wali osanzeeko ku kigundi ye ku kituuti kye nga kuliko ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka teri ku ttaka lya Buganda kakati ebintu ebimu naddala Abaganda twekomeko nje mbuulirira Abaganda bange Abaganda twagala nnyo bwacucucu bali bagamba Abaganda tulina enkwe Abaganda tetulina nkwe ekyo nange nzikiriziganya naawe Abaganda enkwe ze mulowooza nti Buganda kati oli ayinza okugamba Abaganda mulina enkwe Fadi Bugingo yakuyamba ate gwe kati ozirina nnyo kati uliriza oli muntu weefuula nnyo gw'oli Yuda nnyo w'amaanyi gyoyogerera mukama wo kati actually gwatuvumaganya n'otuvumaganya oli muntu mubi nnyo ndi mubi nkitegeera siri mulungi nnyo kubanga singa mbadde mulungi ate oli mubi nnyo gwavumaganya n'Abaganda singa mbadde mulungi nnyo Bugingo yandiwasizza nze ndi mubi uliriza Abaganda tuli kikere sebo nopangisako ne ku apartment nogamba yetojo yasoka joga Abaganda tuli kikere kawoya ne werabira mango Abaganda tulinga bikere
toli mwangu kati kankubulye nti tuli bangu abaganda tulinga biki bikere ekikere tokisanga ko kulwomusana nga kikaaba kyokka bakibikira ku lwaki ku lwa musana ne kisirika n'ennaku yaakyo ne kirinda bwe kirifunira amazzi ne kituula mu mazzi ne kikola ki ne kikaaba gwenjonyesa ku lw'omusana nze nja sirika enkuba bw'etonnya kibagamba nti obusirika si butamanya ekikere bakibikira ku lw'omusana ne kikaba ku lw'enkuba neddala kituufu omuntu tagawanye watagwande kugamba nti kawoya weefuula omusajja nga yakuyamba nga yakola buli kimu amafuukule g'omwogerera tewali nayamba nga talina kigendererwa kyogamba nze saayamba sina kitafayire nateekako oba bwe navaayo tewali lya buli omu yayambanga munne n'ebyo wankola byali birungi mu kunnyamba ate toyambanga omuntu ng'osuubira liza buti yaddemu akuyambe ffenna tuyambye naye be tuyambye si be batuyamba nkuyamba mu ngeri ki nze mba mukazi nga mbadde nkwegomba okukuwasa nga nkukwana n'ojja ewange ng'olina ebizibu n'oŋŋamba bangobye mu nnyumba ewaka bangobye sirina kiki ng'ozze wange kwebakawo sikwana era sikuwasa nkuyamba buyambi nkuwa n'essente ze nandibadde siwana mukazi gwe njagala nenzikuwa n'omuyamba nkuyamba n'ebikoma sikozesa bizibu by'okwagala tokozesanga obunaku bw'omuntu okufunirako kyoyagala ekyo kibi tokozesanga obunaku bwaki nogamba kanakanawe tekalina kabeera ndaba kafiidwa taata waako kankawase si kyekyo noyogera ebigambo eby'amaanyi ebigambo eby'amagezi musajja wattu ndi w'amagezi byonna byonna Musumba Bugingo yakugulumya kati ozze ng'otambulira ddala mu kkuba eryo oyogera ebigambo ebyo byennyini nagamba mu nsi muno Uganda abamu ku basajja abagezi Pastor Bugingo ekyo nawe okkiriziganyizza nakyo era gwe yakyogera ssebo naye lwaki tomusiimako program ezasooka zonna namusiima ne mbabulira ebirungi bye yakola ki bye yankolera era n'abaliyo basiima gwe toyaya nagenda kukolerayo damu ekibuuzo tuli abantu batulaba balina obulanga okubeera nga mugenda maaso okubeera nga mutunda bizinesi zammwe mukutu guno gwa Uganda ey'enkya bizinesi tuzirangira ddala ne tuzikuba abantu mu maaso osobola okugireeta ate ne tukulanga butereevu nnyo ennamba note 75 oba 07593 66986 n'ey'omukulu ono 0750 909986 tugenda kwabya lumbe lwa pisula kaloli bambi jajjange sebo tonna mpa sente ziteekateeka lumbe sente ze wampa za kuziika okizeemu olulalo ogwokubiri wampa za kuziika kuba twalagana mu bubine mbulungi tukola ki twebererawo nze gwe gwenze era okwanjula kwe okunaatuuka ngenda kwogerera omukolo gwo ompe sente ngenda kulungamya omukolo gwo kwanjula kwe kutuuka sente olina zimpe ezokugenda ku mukolo ogwo teri ssabo litasaba bigali noba muzzukulu waalyo naye lwaki tosiibula atulaba olina kyokyalina kyolina obbakulu kana akalowoozo kagenda wammwe buli kirooto kyo oyagala mu nsi kijja tuukirira naye noonya abo abalina ekirooto kyo omusajja yazimbye ennyumba nkubuulira mazima Ssentongo twalinga naye Ssentongo twabanga naye kawooya twabanga ne Ssentongo oyo ng'akyali eno Uganda nga mukwano gwange bwe yagenda ab'eŋŋanda ze tufuna nti baŋŋanda ne bamubba nino bw'oli otama ntama naye njogera bituufu omusajja baamubba naye omusajja ennyumba gye yazimbye bayitawo Bukerere ne musajja ennyumba gye yazimbye Mukama amuwa omukisa azaliramu abaana nga 100 wakiri azaale ebbali ng'aleeta omwo nyumba si nnene bisenge bina naye omusajja atuukiza ekirooto kye era nsaba ne gavumenti muyambe ku bantu kati ng'oyo omusajja azimba amayumba oyo sima wakizoni abo mubayambe mubongeremu amaanyi mubakwatizeeko bw'abaasa okuzimbira omwana omunauganda ali ebweru nakola akasente ke ngono bwamuzimbira ku kimanyampala simanyi we bali oboogera ku mutimbagano bali nawe bali nnoonyeeko kuba obyogedde nnyo okyogedde nnyo gwe walidde emmere yo n'okutta walidde emmere yo n'okutta ne bakuwa saakadde nnyo kubalanga nti wakizoni nti mbalange naye njogera kye nalabye kye baakoze sooka onoonyaawo
tetwagala mayinze jo nemmere kirabika emmere kyeka yakuwomedde nnyo wakizoni kyekiteeka mu luzungu olumanyi kawoya yangabe bakukyakyawisaawo kawoya ogamba nze okumanya oluzungu oli muddugavu oli kunza okumanya oluzungu kawoya nja kukuleetera obuzibu tukole program ey'oluzungu no problem I know everything I got kawoya ojja kwereetera obuzibu noonyaawo kugambe wakizoni kubanga gwe omuntu n'olya wandiika wakizoni oba kubire sentongo ye bakisiperinga batya wakizoni spelling gwandi gwangambye omanyi oluzungu yino njiraba kweri ku Facebook yino balina abagoberezi bawo teka mwakizoni babu which place are you basangibwa wa soko nonyonya uzimbe enjumbe eri ku mutindo which place nonya which place are you kyotegeeza kyeki we basangibwa wangambye dda bali ku kyakyawo kino kitegedde dda emmere yakuwoomedde tonsaba sente z'akalango ssebo emmere yo yakuwoomedde emmere twalidde emmere naye nga tuukizanga ekirooto kyo bambi abantu beweesiga abamu tolina kwesiga baluganda lw'okuyamba no weesige ng'oyo alowooza nti alumirirwa ekirooto kyo ate si buli muntu nti alumirirwa ekirooto kyo kubanga nange omusajja bwe yaŋŋambye nti faadi nkwetaaga natidde bwe tantusegunyira mugamba wagizimbye budde ki anyonyo nanga anagizimba mu kibanja mpola poloti be baagigula bennyini ne bagiteekamu ennyumba konze sente ze wawayo ziri ku poloti nti neŋŋamba kale kanja kulaba musajja wange wamala naye atuuke kubanga mbu yakuzimba ssabo bakufunirayo akapoloti sebo sinnabikugamba kusinagambako nti njakuzimba ssabo sebo kimenyewo waŋŋamba oyazimba ki nyumba ssebo oteekeko ki ennyumba nteekeko boys quarter nteekeko n'ebintu byange ebingasa ninza n'okuteekako studio sikugamba nkozimba ssabo nvaako kati genda mu wama wakizoni batunoonye basoke batuwe sente z'akalanga basajja abo wasiimye kwegamba bazimba ennyumba bambi mbebaza mbadde nkyaga Uganda bambi gavumenti ya Uganda mukwatize ku bantu ng'abo kubanga ennyumba bwegirawo oyinza abazungu be bagikoze eki be bagizimbye naye nga bannayuganda bakwatizengako bakole ekintu singa abasajja bakola n'enguudo omusajja yazimbye ebifaananyi mbirina oba akuba omusajja omuganda teyeebikkula kintumbwe ate ogiraba kweri ogenda kubiragira ku simu yange yayatika naye sina kyakukola omusajja oli yakusuubiza essimu yali muyaye alaka asabira jindi wa pastor gundi oli ani oyo omusajja yansuubiza essimu nanimba asabira pastor gundi oli ajjayo kyekyo kifaanana engera essimu gyenkwata gizuminge balabe bajja nakulowooza nti omusajja okuva wave wa musajja gundi balabe todanga mufuna nungi bukyangova wa musumba bujingo naye ani yajasa bukyangova wa musumba bujingo toliddamu gwe eraba essimu gyokwata laba nawe odda ku pastor bujingo gamba omukolo gwe yakoze omukolo gwe bakoze temuli mbu wagenze mu nnyumba bakuyise neto ekigwe toswala kulaba essimu gyokwata kawoona ekirawo girabye ozizaayo bifaananyi obirese ankubulireyo ekintu kimu kawoya waliwo kundaga bifaananyi waliyo ebintu ebimu byemutamanyi byemubuusa amaaso kawoya ojjeyo si mukundaga bifaananyi ndagako bifaananyi by'ennyumba omanyi ekibonyabonya ensi eno ekibonyabonya ensi eno kimanyi ye muddo ofuuka kabaka atakuumira mpeera bannanga era bw'oli kwa naawusigaalo ewaka obufumbo bufudde ojja kgenda naawusigaalo buuza ku basajja bayagadde ku baawusigaalo nga baani sebo tubuuze ku baani wangi mbuuze ku kale noonya ku basajja bayagadde abakozi oba basigaza obufumbo kubanga awusigaalo omanyi wa munju noonya ku musajja yagadde omukozi we gwe ebifaananyi si bye bino byobadde ogamba ebyennyumba ngenda ku mukutu gwange yino wakizoni guguno omukolo gwe mwayingidde yinju lagako kamera maanyi siyo nankubira Wakizone International ebale nnyo wamma omukolo gwabaddeyo obadde omanyi otera ototukuba sirik tukutegeera bulungi temunsanze nakatta mukaga abaana tebannakale mbadde ngenda bbawa ku mwanyi mulyeko ebifaananyi bibino mbiraba ennyumba twagisalidde bakyezza embuzi abalidde baalidde bibino yes bibino mbiraba oyogedde wamma laba enju weefaanana eringa muntu
Nigo wabadde ate kati olaba ki? Ndeshokola yewe nananyi. Dala kituufu. Workzone International nkirabye. Muli bamanyi Sira wantuntu yasi twayitwa. Zikiriza. Botojja kumpitaawo. Mbwate simanga biki no. Fundikira program tugende tunogenda. Mwe nabalabi tubalamusizza nnyo buli kimu kyonna kye mutuyamba abatukubidde ku masimu abatuwadde ku sente zammwe ne tulyako. Mwebale nnyo abasiimye oli n'asiima n'akuba esimu n'agamba nkuwaddeyo amafuta ga mitwalo 10. Mwebale kukola program mulungamiza. Aye tujja baletera ebintu byanjawulo bingi bikyayogerako. Tetuzzaako emikolo engeri gye girina okutambula mu buwangwa n'ennala. Mikolo gifaafagana olw'okwagala obusente. Nze nompa emitwalo 3 nompa omutwalo gumu ngompisa okulungamya omukolo gwo naye nga ngenda gulungamya mu butuufu naye abantu maagalesi mwagala nnyo Abaganda mwagala nnyo okulomba buno obusente bwa lukulumya obusente bubamalamu nosanga omuntu ng'awagira omuntu omukyamu twala sebo naye nga kyakola mugamba gw'ensolo kikola ekyo nti asisobola naawe just sente. Osanga abantu ab'ebitiibwa nga tebakyategeerekeka. Abakulu mu programu yafeddako omukulu Kawoya nga tegatiddwa kate mubiru Arnold Lawrence omusajja akyasinze okukwata ekifaananyi. Musajja wa Mamba. Ab'Emmamba babiri. Naye lwaki abantu batulwako empewo batebagejja nnyo? Omusajja oyo sente azifuna omusajja tagejja. Omusaala asasulwa akola ne ku baba bamuwa sente. Buli kimu alina sewo ne kampani eyiye Real Media yekennyini akola zi live stream akola ebintu eby'amaanyi naye omulabye abalokole bannange abalina church bubanga balokole bannange abalina Kawoya lero nedda ng'oli alina church niwo bwenkulimbye balokole ki ate si bana Uganda bannange balokole ki kati kankubulira ekintu omulokole omumanyi ejja kuba debate itontwala mu debate ekigambo kyayita omulokole mwe mwakifulanga business tomanyi tosoma Kawoya ekyokugambo mu balokole banno lero nkulaba onkutendaba lero nsanze nasirika n'okusirika obudde bwaweddeko neno obuze omusiraamu si mulokole obudde bwaweddeko lero eyo tunatandikira lero totulimba lero tonnina bannange yakutumidde Mama Fina bannange Sylvia Namutebi ow'Emityana Mama Fina nagenda yitako Emityana ebiseera ebyo ng'agabidde abaana pikipiki ezaalooni akweza obwerere. Mama Fina bambi kyokola ddamu yongera mu maaso tofaayo bingi kale ebikusobako ng'omuntu bingi byotuukiriza ng'omuntu ate ffenna tusobya ffenna tuli bantu gema embuzi olaba ogireeta n'ogiwa ebikuta n'ogikola ki naye neeteeka obusa bwayo muki tujja kufuna obudde naye tumukyazeeko Mama Fina aye twogere ku buwangwa n'ennono abaffe abatufudde ab'enjawulo ate era abatufudde ekyettenwano ku Uganda eyenkya tubeebaliza ddala buli bwogenda mu maaso okulaba programu zino ate n'ogisharinga n'ogigabana n'okomentinga n'ogiwereza munno mutwongera amaanyi n'okwekkiririzaamu nti ddala kituufu ebintu bino bye tukola mubikkiririzaamu. Ngenda kanani kusaba bampe ku keeki ate yaki gye basalidde mu kwanjula kwe bayise okwanjula bagenda gisala n'enejje ate balina okuleetako kubanga bakyaki basonda sente z'omukolo so wakitegeddeko ogenda bugezi kulya kyaki kusaba keeki ate bakyaki basonda sente z'omukolo naye bonna baabaddeyo ate ozanno abajjanjaba omulwadde bamusikira kati bayinza ogamba musajja teyatuuza ku meeting bakyaki basondanga ku sente bakyaki be basonda sente z'omukolo mpulira bugingo mpayo emirimu 3 bugingo gyakola egivaamu sente gimpe alina business ngaki eya media eya mawulire eleta sente endo bozo mwana waayo okuva kyaki wezaggalwa akasente kasigala kajja abana bali bekalakasizaako nawe okuleka oku waliwo beeko wa polisi nga yekalakasa tomusinga ofuna sente waliwuddeko abana ba soti nga bagala tebafuna sente wali owuddeko wa polisi nga ayimiridde ku kkubo nga gamba mutongeze sente bafuna milioni 5,20 so ogenda kusaba sande webaze Katonda olya keeki Katonda ne waka mwebalizaawo ne machacha amalala mwebalizaayo eri ngenda kulya keeki sente zange nasonda nange musumba bugingo in case akukubira kasimu nakuyita muddemu oba nakuyita oddemu okole fast mukole bugingo bwampita okukola nziramu nenkola nze sina media yange
Sinnakola media yange yogera nga nawe etakula wegira okitegeeza kawoyago kyenjogera nkitegeeza nze sina media yange ne bwakuyita bino byoyogera otegeeza ki kikyofa ki bwakuyita nakikubuuza kisebo ofa ki waliwo ekigambo pastor twali tutudde naye kyeyagamba pastor Bugingo yali twebuuza yali alina ensonga gye yeebuuza ku nsonga ya media nga gyebuuza yo omuntu ekyaga nnyo kukola ssente media yange waliwo obulango obumu obutajja ng'agamba bamaneja bange abamu emugamba naye bamaneja bano gwe abalonda oba bebeeronda nti nze abalonda nemugamba nti kati ng'oyagala okunyumira obulamu bw'ensi eno tofuuka kyala kisajja ekikuba ennoga nekinyiga n'ensekere tobeera byonna omuntu yenna akkiriza okuwabulwa ogenda kutambula mu kkubo nga n'awali amayinja ogabuuka bwampita nga jatuddemu tukole ffenna mugamba ntambula bwenti nti nze kuba erya kolansi lyempitamu eryenfufu bwe ntuuka odiyitamu nyambala gambuutusi tukikkiriza ffenna nti tutambula netukola atera okuvaako n'agendako kulya ettaka kigambo ekyo kinene zegambye nti gwe okkirizanga okuwabulwa mu nsi okkirizanga okutambula n'abantu atakuumira mpeera abatukuumira ayi Katonda kuuma maaso mogi ezole programu zino tutandike nga nawe okubuuzanga ne ku maaso mogi bannange asima atuweyo ettaka asime Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owokubiri Cuucu Beene ekikomo ekivaako ensimbi emuti ogubala ensimbi n'ebikomo nantamanyirwa nantabipingwa nantalabwa mu kamwa nantasonga amulunwe liiso lya musota kateebe sebuufu bwange obuteemoolerwamu mbwa kigere kya nvubu tokyeŋŋanga tokyegezaamu nga weeri tata siima abantu manyi mweyita nnyo abasajja ba Kabaka fe balina omiziro tetuyita basajja ba Kabaka basajja ba Kabaka batalina miziro ng'omukulu eyayanjudde amusajja wa Kabaka ng'omulemeddeko ye yabaddewo yanti yakoze tugulabe tugwogereko katugwogereko onoogwetamwa n'ogusazaamu musiima taata Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri Cuucu Beene Ssaabasajja ne bwasiima kumukwatako bukwasi mu ngalo ne Katikkiro Mayiga n'asiima n'agamba mujje leero ntambuleko nammwe nga tugenda mu mwanyi terimba lwakuba asiima mu Buganda tulina omu Kabaka ono webweru Katikkiro n'agamba mujje ntambuleko nammwe tulambule ku masaza Ssaabasajja wano abasangira oba waliyo omukolo owa Ssaabasajja mutuleko mu tenti wali muliraane mu katini Ssaabasajja tuve mu bino byogenda okukolayo okukoza amawulire sigwayagala amasape sigaga amasape esimu ogijjayo no ebifaananyi nebanja ti siima taata lena kuzomwe zimeka lena kuzomwe ziri 10 tugamba enzingu ziri 10 enzingu ziri 10 oba tulina enzingu tulina eddaaza tulina nzeerabidde onabijjukira banange musibe bulungi musule bulungi ate n'abalala mugere mu maaso okubeera nga mugaba n'obubaka atakumira mpeera batukumire Uganda ey'enkya